mwezi ogw'Ekumi omwaka oguwedde, Minisitule y'ebyenjigiriza ng'eyita mu kakiiko akaateekebwa wansi wa minisitule eno aka Special Infrastructure Monitoring Unit kaakizuula nti abayizi 4,135 be bayizi ab'empewo mu disitulikiti y'Entungamu. Era nga minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni yakangula ku ddoboozi okunoonyereza ku nsonga eno. But we don't just talk about this without any firm evidence of what we're talking about. We don't just want to continue to talk about things that are affecting education as if we are doing nothing about them. Wana akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga ka State House Anti-Corruption Unity nga kakolaganira wamu ne poliisi batandika omuyigo ogw'okunoonyereza ku baani abali emabega w'ebikolwa bino eby'okuduumula omuwendo gw'abayizi n'ekigendererwa ki. Katwalira akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Fred Bahati n'abasomesa abalala 5 bakwatiddwa era ne basimbibwa mu kkooti. Bano bonna omulamuzi abasomedde emisango okuli okukozesa obubi woofiisi za gavumenti okuduumula emiwendo gy'abayizi masomero ga pulayimale ab'empewo era nga mu nteekateeka eno gavumenti yafiirwa ensimbi ezisoba mu kawumbi. Which resulted into the payment of an extra $1,827,000 to the school as capitation grant for the financial year 2023-2024, knowing that such an act would cause financial loss to the government of Uganda. Okusinza ku ludda olw'omusango guno, bano bazza emisango gino wakati w'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023 ne 2024 n'ekigendererwa eky'okwefunira ensimbi. Era bannamateeka babavunaanibwa bagezezaako okusabira abantu abakakalu ka kkooti nga buteerere. Omwogezi w'akakiiko kano Natasha Maria agamba nti bakufeefeta abakungu ba gavumenti bonna abafiiriza gavumenti ensimbi n'empeereza ey'omuggundu eri abantu. Sasa bafune ssente eziva mu gavumenti oba ze bayita capitation grant. Zino capitation grant ssente gavumenti zeewa buli mwana ali mu UPE, zeewa amasomero ga UPE kuyamba okukwasaganya emirimu gya bulijjo mu masomero. Ne bano abasomesa ne ba district officials nga bwe mbogedde babadde bongeza abaana enamba y'abaana abali mu masomero gaabwe nga balimba. Osanga nti essomero lirimu abaana 2 nga bo bagamba district mu essomero lirimu abaana 5. Ono era asabye abalondoola amasomero okukola omulimu gwabwe n'obwesimbu bave mu woofiisi. Kino bwe kinaakolebwa education yaffe ejja kuba etambula bulungi kubanga buli mwana ajja kuba afuna kyalina okufuna n'emirimu emirala ejja kuba nga gitambula bulungi mu masomero gana ga gavumenti. Bano basindikiddwa mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno oludda oluwaabi nga balumaliriza okunoonyereza ku misango gyabwe. Moses Junju, BBS Terefayina, ageesigika. Omutaka Lubega Nsamba Lukonge.